stool tugende ku bus. iPhone 6 banange tuli mu lubiri lwa Kabaka tetutwala masimu g'abannaffe mukimuddize kubanga ekyaliko neya Airtel nayo ekyaliko alonze ekisumuluzo kya kawuula tukimuwe kubanga empisa zitandikira wano mu lubiri lwa Kabaka. Abaana ba Kibuli gende ku bus esawa zino zennyini. Abaana ba Kibuli mugende ku bus esawa zennyini. Tugende mu pata kuwulira muki yasobokanye bagonza Mumaaso w'omupiira ejjimbo gy'obeera Eddie Kenzo omumanyi Eddie Kenzo omumanyi omuyimbi oyagala omusisinkanako
njagala oyogere wano mu kamera mbwedi kenzo njagala kulabako anabeera wa lunaku gwe mugambe nze ŋŋenda kutuusaayo omulabeko njagala okulabako maama Kenzo Edi Kenzo mu katale k'Emmengo ku Mande tolina simu okola biki nja kunoonya nkuwagireko ko kale amumanyi Bishop SS Mukono mugende ku basi, Buddo SS mugende ku basi, Mayanja Bashir bakunoonya jangu backstage, Sekamate Obama nawe jangu stage backstage, Kato Amon Ivan Dokas Diane mwena muje mabega was main entrance Bishop SS Mukono mugende main entrance. Ono Nakazi Juliet, Prosi Nabagala, Neshira babanoonya mugende ku finishing line. Mwebale nnyo. Detende
kanda bamugala